Leero mu byafaayo mu Masonsole. Olunaku olw'24 May omwaka ogwa 1966 lwe lunaku olw'ebyafaayo olw'akazigizigi mu Buganda. Luno lwe lunaku olujjukirwa nga yali Prime Minister wa Uganda Dr. Apollo Milton Obote lwe yasindika amagye mu lubiri lwa Sir Edward Muteesa e Mengo ne gamukuba. Sir Edward Muteesa yali kabaka wa Buganda ate era nga ye President wa Uganda yasooka nga Dr. Obote ye Prime Minister. Abaaliwo bajjukira ki? Waliwo abaaliwo era abakyaliwo. Abandi baatugendako naye ebyafaayo byasigalawo era bijjukirwa. Omu ku bannayuganda abaakola ennyo ebyafaayo ku mulembe gwa Muteesa II ye Dr. Apollo Milton Obote. Nga tannalumba Sir Edward Muteesa mu 1966 mu lubiri lwe e Mengo, Obote yasooka kutaama ng'omusota ogutemeddwako akawuuwo. Mu kiseera ekyo, Obote yali amaze okusaabaana ebizibu bya goludi n'amasanga era ng'akalubiriddwa n'ebyobufuzi. Yatandika okutunula eno n'eri n'ekyaddirira kyali kyakuvumbagira baminisita be abataano abamali ku lusegere bwe baali mu lukiiko lw'abaminisita Entebbe nga lukomekerezebwa ku ssaawa 7 ogw'emisana nga 22 February 1966 ne bakaligibwa ku njegere mwe mwali Grace Ibingira, Mathias Ngobi, Dr. Emmanuel Lumu, Baraki Kiria ne George Magezi. Mathias Ngobi ne Dr. Lumu bakyamogana olwaleero. Bwe nkutuusizaako ebyafaayo bino. Dr. Lumu mutuukiridde enfunda nnyingi atulombojjera ebyaliwo, kyokka ndabikira yeekyawa nnyo. Awo nno kwe kutindigga eggendo ne ntuuka e Namulesa mu Busoga ewa Mathias Ngobi atubuulire nga bw'ajjukira bwe byatandika. Yatukwata kubanga yalowooza nti ffe tulina special relationship ne Muteesa. Kale n'olwekyo yakwata ffe ng'alowooza nti oba oli awo ffe tunaaleeta omutawaana ogw'okumuggyako. N'atukwata n'alyoka akwata Muteesa oluvannyuma. Kwata nga 22. Kale yalowooza nti tulina special relationship ne Muteesa kubanga omu ku bakulu eyali memba mu Legiko yali Wilson Nadiope. William Nadiope. Ate nga mama we aveeyo ava mu Buganda. Kale n'ekyo n'atuconnectinga wamu mu ngeri eyo. Kyali nti nze nali eno nga nkola byange ne bampita nti neetaagibwa Entebbe. Kale ne lwali lwa Sande ku Mande ne ngenda Entebbe. Twalina cabinet meeting nga zita kubaawo Lwakubiri. Kegamba Lwokubiri nemba nga wendi. Naye ku lunaku olwo omu ku bantu ab'omu cabinet abakolebwa president yali Mr. Kalimuzo. Yajja ewange ekiro n'antegeeza nti batugambye nti gwe toyagala Obote. Ate nga ddala mu constituency yange nali sikubanko lukiiko lwonna kugamba nti Obote temusaana kuba naye. Kale nno ekyo nenkita mu ngeri okuba sikyali kituufu. Tubuulire olunaku olwo azza kugambye nti bwe temwagala Obote, kiki ekiddiridde? Kyaddirira kyali kyangu. Mu cabinet tulina okulayira nga tetunaba kugenda mu cabinet
egamba nti bw'oyogera ekintu yogera amazima without fear oba favor. Kaakati twali tuteesa kukubba kwa gold okuva e Congo. Olwo mu cabinet? Mu cabinet, yes. Nga tuteesa minister anaabaawo member omulamuzi. Kale eno nga tuteekwa okwogera mazima. Era yagezaako Obote yagezaako okwagala ffe twogere ekinamuyamba naye ate nga yes simanyi kyeyali ayagala naye kyaliwo nti bantu ababba gold y'Amin yali ayagala special relationship n'Amin tuleme kumwogerako. Era tuteekewo omuntu atamuteeka ku musango. Kale bwe yagira era waliwo minister of internal affairs yali minister owa gundi owa army mwami Batalingaya. Basil Batalingaya. Olwo amaze yasaladde eddiiro avudde mu DP. Yes. Okay. Kati Batalingaya n'agamba nti kiki kibaddewo olwo nga naye tamanyi tabadde briefed n'afuluma. Kaakati bwe yafuluma Batalingaya n'afuluma n'agamba ne commissioner eyaliwo erinnya sirijjukira eyali atuvunaana omusango bafulume naye baali bafuluma mu cabinet. Obote n'abagoberera n'abagamba nti mukomeewo mwagala kyeno ebweru ate mukomeewo. Kale eno Obote asituse mu ntebe ye. Asituse mu ntebe ye n'agamba bali okudda. Baani bagamba okudda? Batalingaya ne commissioner. Kale eno munnange bwe yamala n'atuula mu ntebe ye n'addamu ate n'abanga asituka ate n'atuula. N'abanga asituka ate n'atuula. Yakikola emirundi 3 ne twewuunya lwaki. Bwe yatuula omulundi ogwokusatu olwo n'alagira n'agamba nti okay. Kaakati nze agamba abaserikale baali balingidde mu cabinet abaserikale 5 mu 1 nga bali buli minisita bamuyimiriddeko 3 abaminisita twali 17. Kale no bwe yakola nti okay nga nze muddiridde ku right ye kwegamba abange ninze gwe baasookerako ne bankwata ne bakola gundi ne kukwata ettaayi ne bansibako empingu baasi ne banfulumya. Kaakati eyaddako ye Balakikiirya naye ne bamukola kyekimu. Leero mu byafaayo mu Masonsole.